Mwana gwe laba weesula. Laba weesula Mukama Katonda ntaase mwana gwe nsabira nsobola okukola nzireyo e Uganda nga ndi mulamu. Kubanga laba weesula mwana gwe, laba weesula nze kulaba. Laba weesula. Laba weesula. Naye simanyi kyakukola. Mukama Katonda ansaasire. Mwana gwe nze ndabye ennaku simanyi na kumanya oba nkole ntya. Nze kulaba nina ennaku. Kadama TV, Kadama mulabye agamba asula mu ttooyi. Okusula mu ttooyi kyandibadde awo. Naye mukimanyi omuntu ogenda mu ttooyi ettooyi eyo etuyamba nnyo. Naye bw'ogenda mu ttooyi just ng'ogenze nagyeyambisa oba oyagala kugidduka mu speed. Okimanyi okugenda mu ttooyi abantu abasinga tayagala na kumanya nti nno agenda mu ttooyi. Wegamba ttooyi bw'ebeera emmanju w'ennyumba ayinza okwebuzaabuza ng'oba alina kyagenda okuggyayo, yeebuzaabuza ng'oba alina akapiira kanoonya. Bano bambaka ne yeefuula abaka, bano abasamba obupiirapiira ne yeefuula ng'azannya akapiira, ne yeebwalabwala n'asooka n'alaba ani amulaba okugenda mu ttooyi. So ttooyi ddala kumufirika kyekintu ekiri awo nti omuntu ne bw'oba ogendayo toyagala bakumanyi nti noogendayo, naye ng'ate buli omu akimanyi nti ogendayo. Omuntu yaligambye lwaki embeera eri bwetyo. Ekintu kiri bwe kityo lwa nsonga nti n'eddiini zonna zigamba mu ttooyi eyo waliyo amashaitwani. Bw'oba oyingira ttooyi olina okusoma edduwa, olina okusaba, ate era n'ovaayo n'osaba. Kati bwe babeera bagamba nti ttooyi waliyo shaitwani, kati ate olwo asulayo otasuze na shaitwani zennyini tezigenda mukozesa. Be bakadaama bowulira nti yakomyewo e Uganda ng'ovudde kuwunya ttooyi oba okuwunya ng'alina olusu. Omuntu ayinza okubeera awo n'abeera nga alina olusu, n'ogamba olusu olwo lwaki lumuggwako, ng'avuddeeyo ng'esawudi ng'eri, naye ng'alina olusu olw'enjawulo. Nti bakadaama bano bayita mu bintu bya njawulo nnyo, ebintu bizibu nnyo. So omuntu bw'oba teweegendereza oyinza n'okulowooza nti kadaama alina ekizibu, naye nga bambi talina kizibu, ng'ekizibu kitandikira ddala na biki bye babadde bamukozesa mu nsi gy'abadde abeeramu. Omwana wano n'omuteeka mu ttooyi n'abeera nga mwasula mwaliira n'amazzi ganywaanywa omwo, naye n'ogamba yagenda okukolera emirimu. Kati weewuunya babboosi nga bano nti bw'oba onsuza mu ttooyi ate nga nze nkwatira ku mmere, obuyonjo golooza obuyonjo bubeera butyawo. Waliwo ne vidiyo era gye twabaleeterako awo. Kati ono ttooyi eno simanyi oba ekola oba bagikozesa abalala tebagikozesa, naye nga ab'owaka kadaama mwe yali asula, mu nnyumba mwe yali asula, ate ab'owaka baali bakozesa ne ttooyi eyo nga bagendamu ne bagikozesa. Kadaama ng'alaze nti omufaliso gwe guli awo, ng'olumala aguggyawo n'aguteeka, nga ssaawa y'okwebaka n'aguggyawo n'ateeka awo. Era abaana abasinga bamubuuza nti olukaakati babeera baagala ogenda mu ttooyi ekiro nga weebase. Kadaama yagamba babeera bagendagenda mu ttooyi ekiro ne babeera bagenda kukola long call. Ajja bulungi nnyo n'atandika okukola long call ze ng'ali awo yeebase. Just imagine nti ebintu ebimu gyebiri naye ng'ate bizibu byakukkiriza. Omuntu oyinza okugamba ebyo tekisobokerako ddala, naye nga gyebiri. Ng'oli akikola nga kiraba tekirinamu buzibu. Olikadde amasula awo siina wakuteeka. N'agamba ayagala kujja akole ebintu, teebereza nti weebase. Omuntu n'ajja n'agamba nti ayagala kukozesa ttooyi. N'ajja n'akozesa ttooyi naye ddala nga mwebase. Embeera eyo si nnyangu, embeera eyo nzibu. Era twagiyaganiza kadaama yenna kubeera nga atuuka mu mbeera bw'etyo. Mwana gwe laba weesula. Laba weesula Mukama Katonda ntaase mwana gwe nsabira nsobola okukola nzireyo e Uganda nga ndi mulamu. Kubanga laba weesula mwana gwe, laba weesula nze kulaba. Laba weesula. Laba weesula. Naye simanyi kyakukola. Mukama Katonda ansaasire.
mwana gwenze ndabye ennaku simanyi na kumanya oba nkole ntya nze kulaba nina ennaku